Abakyala ba Buganda okuva mu masaza ag'enjawulo bakungaanidde mu lubiri lwa Ssaabasajja Mengo okwetaba mu Tabamiruka waabwe ow'omulundi ogw'ekkumi. Kulaakulana abakyala ba nkizo. Bano balaze essanyu nga basanyusibwamu abayimbi ab'enjawulo era nga bangi banyenyeza ne kugaliba enjole ekikyamudde maama Nnabagereka. Abasomesa ab'enjawulo babangudde abakyala bano ku bintu eby'enjawulo. Minisita wa bulungibwansi n'ekikula ky'abantu Mariam Mayanja Nkalubo yeebazizza Nnabagereka okubakumaakuma nga mumativu nti ebigendererwa bya Tabamiruka bituukiddwako. Ndabanga ebigendererwa bya Tabamiruka ekisooka obumu tubukoze, tulina obukulembeze. Tosobola kukunga abantu bano bonna nga tolina bukulembeze. Emisomo gy'ekikugu egisingawo tuwaasaganya networking. Bw'abadde aggulawo Tabamiruka ono Nnaabagereka Sylvia Najjinda yenyumirizza ku bituukiddwako. Baza nnyo okuba nti enteekateeka eno tugitutte mu maaso okumala ekiseera ekyo, ate ng'era ejja kwongera okukula. Ekintu bwe kikula tekisigala kyekimu, kiba nga kikula nga kyeyongerako obulungi n'okugasa abantu. Awanjagidde abakyala obutasigalira mabega batambule n'omulembe gwa tekinologiya. Tukole n'emirimu gyaffe tubeere nga nagyo tugituuse ku mutindo ogwo, kubanga mu nsi nga bwetambula tetutegenda kudda mabega. Wabula Nnabagereka yenyamidde olw'abo abasaasanya ebyo ebityoboola abalala ku mitimbagano. Mukirowoozeeko nammwe bwe banga bakikoze ggwe oba bakikoze omwana wo, bakikoze abeewo, ogagwe oli kikusanyusa. Nnabagereka era yenyamidde olw'abaana abawala abatamalaako misomo gyabwe, bw'atyo n'asaba abakyala okuba abasaale mu kusomesa abaana baabwe. Mu primary basingayo obungi, naye ate bwe tutuuka mu senior mu muwendo ne bukendeera. Ekyo kitegeeza nti abaana baba bazadde abeefumbiza oba balekeddaawo okusoma ku myaka emitono. Wabula abakubirizza obuteerabira mwana mulenzi. Kubanga embeera abawala ze bayitamu ezibakola obubi ziba nga kiviiridde ku mwana ow'obulenzi oyo gwe tutafuddeeko, atabuliriddwa, bwe tulese okuba nti ye nga bw'ali omulenzi tufe ku muwala. Tabamiruka ono aggaliddwawo Katikkiro Charles Peter Mayiga era ng'atambulidde ku mulamwa ogugamba nti abakyala ba nkizo mu nkulaakulana eya nnamaddala. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.